Yes, 1 2. Ate okupambana fa abatu S from Production Z. Tuyingiddeyo n'akabyako omulembe leero. Akakabi ddala kayitibwa Blue Tick. Era nga tuli ku episode esookera ddala. Abagana nsubuga Aisha. Sewo tetugenda musuba mukana akatandika. Kayanja Joseph ye tumulabye nno mu businema bungi. Twamulaba Mulindazi Agone. Twamulaba mukale akayitibwa Tezikya. Simanyi mimi kugamba nkumenyere kaliwandeke kaliwa Eddie Mwisho ne abadatu werezo okubanga dene kozo gase connection Hassan Dumba. Ladies and gentlemen, Line King VJ ku channel ya Fengazi ya Mwanje Steven Kabana na Jinda Shakira Mwanje Steven Kabana na mwenye CEO na yitagenda kasubwa kano Kizito Frank Jijo kyenyizo okugamba nti obanga olabye akalango mu filimu eno kalabe bulabi tokabuka Kisitu Stanley na yakalimu nabowa Margaret yitagenda kasubwa omwana oyo tutandika nno butandika yawandikibwa era netekebwa Mwanje Steven Kabana kati mu kutandika waliwo gwe giwonyedde waliwo batwala emisinde muzeyi bamutwala emisinde basooka ne bamuyisaawo nange sajja omukulu omantu nzokenzire wano okunda nja kukwata ne botasodduka hanzise ayiseewo buyisi alayika ayiseewo umacha muzeyi musajja mukulu bakadde muleeta misinde kati kabuuka mwana kagala kubabukubi migonze kundabisa kirizanako mugambe nti kino bakiri kino sikitegeera nakitegeera omusajja ye muzeyi wakazi muzeyi Frank Kizito Jijo eyo kati kandite eryo kuba alise mala okudde saidisi zeeno ebisigadde n'abiraba oluvannyuma musajja wano wiiki nnyo awaganye diiru ki gyabaddeko yeeganye tusina okumugobya emisinde gyenkanide weegityo tutandika butandika baali bakuleseko ku Blue Tick omanyewo ekiruma nga owaaye omulabyeko ate aliwa omusajja oyo obulwadde afuuse bulwadde bwennyini omanyi kyambaokola sibu musanze asimba ebiwanyi mu nnimiro yange ng'ajawuzaamu poloti mu kibanja ekikyate nga mwaguze ng'asimbye waati ebiwanyi sebo ng'apimye 5 ku 10 mu kibanja kyange lindako oba olabye bubi nga muzeeyo gwemanyi wenyini bulwadde n'asimba eki asalemu poloti ye badde leero ng'erinnya ate olaba bulwadde oyo lumubeeredde leero no bumulwalidde twegendereze nnyo abasajja yola muzeeyo oyo tumwegendereze abasajja abakulu abo batandise okufuuka abakumpanya ekyalo kino kigenda kuntamanzi naye omanyi nannema nja mugendera ku muganga agabeera muletere mutwalira wajjajja ajja kumbuulira ensonga era ziropa wajjajja nze nkubuulira bulwadde ate naye omanyi okuba nti nno obadde mu kibanja ky'omusana najja n'asimbamu poloti n'asimbamu ebiwaagi kwegana neyetemerako kati abasajja babbi abasajja abo bubyoba sajja balimba sajja omukulu ube poloti bagibba ate ajasaba basimbyemu ennyumba nga bagizimbi kati waliwo ava okugula ebintu ageotuka mu kazigo ke mwe kiki kino kyendaba ayina kyeyalaba ekyamulekesa mukene gwaguze ebweru mulindeeko nyindako anzise ankutte wowi abadde abasanze ngo baali wandeka aliwa abadde abasanze abasanze kati ono bamugoba emisinde n'asooka dda yagira mu kaleesu baaba kikikyo yajja wa baaba we kikyo obadde otya gwe naawe mwana gweyo mwana gwe nze mpise mu myaganya gya gundi mugo gwa ntaana ayise ku mugo gwa ntaana bannange nze baneesimanyi omukazi alaba kugula mukene nga yakyaziza muganda we
muganda agaza okutuuka nga muganda we ne mubaawe bali mu kusuna adungu anti muka muganda wo kati ono bamugobye mu poloti eri ane najazinzeeko wano ebisebi gamba naye olabaawo ebiroowa nga boobirabaawo byebyo wano olengera paka eri ali ku vidiyo koolo ne muwala we kati ne ku luguudo era poloti nga bwogiraba amasanyazi nga alaba waggulu gampitako mazzi era luzzi olumanyi kati ebisigadde gwamanyi ali ku immo ne muwala we wabula kyeka poloti zamuguza siziriiwo oba sente za muwala we yazirya sya mwana alina obeeri yakomewo asangewo poloti bwantya oba ntya nkola nange ntimuzeeyi tunoonyeze poloti awo nange tudda poloti nzijjewa poloti balowooza zirabika nange nabaako nange poloti lina kugira balina okuteekayo akasente nze nange nembabbire eno ate kati osanga ekimanja kyo nga mulimu ebiwanyi nga bikulu ng'omusajja yeemu matiriyo n'obuuza ate kyatandika ddi naye yiwanguza ebiroowo birabyo bino n'okwata byakwata kaakati kanange embeera bwetyo birabise musajja bukulu ye ebyebireka bijja kuba byakumpanya kakati twadde eri akabanana embeera akakuba muganda ekakuŋŋanya sikulapu akabanana omanyi mu sikulapu mubaamu ebintu bingi enkumbi enkadde entamu ezabutoka ne bwe ziba tezabutoka naye ng'ogisuddeawo giraga jalidde mu lujja kati ate bagonza mu sikulapu batunda ne pulasitiika kitegeeza osobola n'olikaayo ebidomola n'obisi teri andaba tebaliyo abawano nebaŋŋaana okubba kano akakumbi kayinza obaamu waafu kiro ya sikulapu nerayika ya 1000 omusajja atwala enkumbi ebadde ekyali masizoni namba n'agenda ne bamuwaamu 5 yoyo agenda kukuba enkumbi y'abanne mbu musajja ino teri yaliyo enkumbi yo weeri enkumbi yo weeri kati enkumbi yo webanga weeri enkumbi webanga weeri ensonga nzikwasaani ani abimala abigula yabimala ng'enkumbi agiryawo ng'agigata mu bino beyabbye edda si kulonda abula kubba abayawola babayita bakawenja bawenjeza ddala ebintu byaffe mu lujja bamu batuuka ne mu mayumba batoliiwo ng'akulabye ogenze wuuli akuddewo ekumbi kabana naye gwe tutandise naye bwatyo waali kale nga tuli eri mwana mulinzi Kayanja Joseph embeera y'abanyiga ku kyalo kuno bakeera kusenya amannyo basenyesa bikajjo obeerawo nga tolina amuwadde na 10 mu omanye embeera y'okubeerawo nga tolina amuwadde nga bw'oba olina munyo olina 5 nga bigula na kikajjo nomanyi alina pulaani genda kukola banki bajja mu ssabo tukubaimeni naye bajja mu bwavu bwe tutakola ssabo tukole kyaki ku 2 ndaba yagala okusumba ngenda kukolesa naye ekyessabo ndaba kyekikola ekyessabo gwe kati olwo bw'otandika emandwa zigenda vaawa laba noono olaba eri wansi ku kibanja kya muzeeyi wulira gye ngenda okuli ngenda kukola essabo eri wansi ku ntobo y'ekibanja kati tugenda kufuniramu sinakutegeera mwana okimanyi wano e Uganda gwe kyoba omanya buli muntu ekintu kyakola ebintu bingi nnyo wane n'abantu beekengeragana kati bwe tunaateekawo essabo nga livumula malogo tugenda kufunira ddala sente empitirivu negataako bonegatako gwagenda obeera ogenda beera mukongozi nga nze atuulwako emmandwa okitegeera kati lwaki nze sibadde jjajja gwe n'obeera omukongozi ogenda kunuuza ate awo omanye bwe bajajinga gwomanye kukongola olina ebintu tubiyiyeyiye funa ebiragalalagala awo ebibombo n'ebiruluza netubisekulaseko netubikoonakoona gwe omuntu tumuwa tumulimba tumuwadde obulezi ate kale tudde awo tudde abawa obulezi era ono bulutiiki ino nayo olemwa era njagala kusanga nga views eziri ku firimu eno nga zenkanankana ne comments bwe munaakikola ekyo nga buli alaba akomentinga ate n'alayikinga
Mwenda bawa kugamba buli lunaku ngenda kubanga batuusanko buli lunaku. Kikajjo ogenda kulya. Munateekamu obugayaavu nga nange nteekamu obugayaavu. Abatalina mwadde ekikumi abali ku bikajjo bali mu kwagala kukola ssabo. Uganda olemwa. Bannange oli ne King VJ. Ekyo bw'okyerabira mu butuufu mba sikutegeera. Naye ng'ate nze nsangibwa ku 0703 eminana gibeera 5 osembyako 4. Gwe we nayagala kulaba buli obukoleya, buli obumalayo, buli obusanso, eza action twala tugende. Osindika ka message ka WhatsApp ku 0703 eminana 5 osembyako 4. Kati waliwo amagulu n'obugulu n'otugulu onajali n'amagulu. Kumba akabanana kave eno kacyakola kati element ekwataganira ne scrap. Omuyeye tegeka just in case nga bamukwatide mu bintu kuba akatayimbwa nga ayina self defense abagenda nalengera ayina gwalengedda jja alengedde akabuubu kaako akabuubu kaba kagenda kumbe waliwo akagwiridde kava kabuubu kikano akasuula kabanana mu bitooke kabu ate ono abadde kyona wagwa mu bitooke yamanyi kati kandabyera nakantaka nange naye kandabye batekandabye kekamanyisha yekamanyi kambigulira ku mutima mama bannange kana tikasobola kitegeera nti nkapenda nine bwe kanadawa emese ne bwegejjeeta yakapa mese ne bwegejjeeta yakapa kantu ninkamatira okuva mu January mpaka mu Gw'omunaana Gw'omwenda nemba nga akeerabiralabira mu kale nenkasanga mukuba era nenziramu nenkagala ogw'ekkumi musajja atu embeera yakwetetenkanya ayiya sikulapo okusobola okulaba nga abeerawo kyokka ate akaana kawala kamulumya omutima agambe nedda ne bwekinaaba kyoba ki nze okukafuna nina okukafuna nange kabigula n'okubigula kashyeshye kaki nkwagala omuntu atasobola akira nti omwagala yina akikusuuka nagamba gundi nkimanyi okunjagala nange kankwagale kaakati nkyakwanjulira n'abantu bano waliwo abannaffe baba neno babiri balina obuzigo bwabwe buli awo asooka bajja manye embeera y'emizigo eno naye twetaaga tubeere nga tugimanya osobola ogyekuuma tugiwonye tutya kale bwe tosooka giraba mu firimu tojasobola gyedduka eyala zikuba abantu bonna bonakakulaga mu firimu eno bonna nga bobalaba buli omu ali mu kuyiiya kubaawo muzeeyi oli ayiiya muwala we abeera bweru n'asindika akaja namwe bagulidde poloti kumba banzi basimba biwanyi mu bintu by'abandi bano awayelandiroodi ava ku nkonkona awo lera ze mukambwe soko nyamba emitwalo 10 soko mpeya 10 disaba naye aseka kuba kibeera aseka kubanga nkulaba kati we natera n'okweyambula okunami kati gwe nawe wakimanyi sinamuwadde 5 nekikomano kyenalidde jogo yakingulidde ate obabe nkuwola 10 abakazi no balaba edduka kubanga azobeerawo nga talinaamu naye ngaenviiri zasibye ku mutwe ziri mu mitono azibye ebiri ku ndoza mitwalo 10 naye nga talinaamu wadde 2 kati bali ono yalaziba kuba olilandiro lyamunyeenya ono kwegamba nga mukoliro ala yenjagala olabe kayitibwa bulutiki era nga butereevu tukalabira ku channel ya Mwanje Steven Kabanana ne King VJ eddoboozi ly'abantu ku 0703 sembyako 4 ng'oli mu inbox yange olambalamba subscribing ku channel eno liking ate ompe comment osooka ombulira embeera gye tusanze wano tumalako nayo
kati bano bolaba bebayita oba mu luzungu bebayita baneekolera jange kize mu luzungu mpe kimpe mu comment mpulire neekolera jange mu luzungu kivuna sento kati be bano waliwo abakyano nga bakulidde mu kitundu ng'obalaba omusanga n'omusamu n'ekitiibwa naye nga neekolera jange ekijja kyakola kale mu bumpimpi kigambo onookiza mu luzungu nja kitegeera nange yala zibakuba beebuuza tukoze tutya okuwona obwavu tulengedde eri mwana mulenzi Kayanja Joseph ne munne nabo bali mu kuyiiya bawonye batya obwavu era oli agambye yakola essabo muzeeye naye tumulabe engeri gye yeeyiye okuva mu bwavu embeera yonna tugirengera ne mukulu Kabanana naye tumulabe engeri gyalwana okuva mu bwavu tugenda kukyusa amannya ayi tugasookera kukyusa amannya bwe tukyusa amannya tomanya mbeera eyinza okuba nga egiraagiramu sobola kukola tetufuuse basiraamu tugenda funa ssente tugenda sooka tufuuke baajati tuli basiraamu kyusa ebanakitegeera nti oli tuli basiraamu kale tubadde basiraamu ono gwe biveeko ebyo eno embeera gye tulimu twetaaga kubeera nga tegedde maama tugenze ku muziki babaayo ku buugi wabaayo ku kipiraawo ku muzikiti ekyokusiibulukukirako tugende tunenyiga mu basiibulukusa omanye abakazi b'okufuula eddiini okukyusa eddiini kyangu nnyo bwe batagenda kugenda kutayirira akati embeera oba olina kugitetenkanyizaawo de wano tukyusa amanya twefuule baajati ate z'engoye tuneesiba wakiri obuleesu ku mitwe naye nga twefudde baajati otherwise nembeera tetulina bye tugenda simatuka ze nkubuulira kiri Uganda atatera okuyingira Uganda eno gyojja eno gye tuli beerebeera ku muziga awo ng'ekituufu kiri nti ekyenkya towakirabye ekyemisatu kirabye n'ekiggulo tokisuubira naye nga landiro lyakubanja tugenda fuuka baajati nze gwe batagenda kugira obuolaba abasajja ennaku zino baagala abakyala abambadde obulungi bino bwe tubeeramu ebyokwambala obuntuntu obugira tetugenda kufuna batujja kugundi tugenda kuddiba twefuule baajati tujja kufuna museeka ajja kuva eri agambe ajati oli otya akistoleki ng'akutwala nze kangine njiiye bali wano mbeera wakweyiyayiya kali balina giggusa banaye njagala olabe kanzije tusooke tubutetenkanya obwambalo bagenda babusalo bagenda bukola ki bye bamanyi naye ng'ekikulu kiri nti baagala kubeera nga bafuuka baajati kaati twavaayo tuddako esayidi eno naye akasente kayinza okuba gye kaliiririko munnange tomanya ati akasente gye kaliiririko gitwalengedde munafu oli ng'akwata ekuba okujja gwe basanze muganda we gwe yasanze mu nju ng'asuna adungu ne bbaawe kati eno gyaze ate ewa mukulu waabwe nga gyaliremuko mu kibbaawe munaye ensonga aba omanyi yayo tebibadde byangu munaye ku mirimu gituwuba gituze eno zituze eri kale kwegamba mbeera yonna wetyo weeri mukyala teguma bijja kutereera mwami abakazi namwe mukolako kyamaanyi otugumya mutugumyagumya newe mumanyidde ddala nti nembeera tegeeratereera ne mutugumya kale nze temuŋŋumyanga embeera situation ebeera yeetaaga ssente sajja yeetaaga ssente ng'oddamu kumugumya tofaayo mukwano tujja kufuna gy'oli obeerako kakale ng'asooka mbuulira mulamu wa tolooza teyazze emisinde ne mubuuza kiki nti anti tulina oli muganda waffe omulala oli oba yamugobye oba baafudde kinze simanyi naye yazze n'okwambala tayambadde yagire mu kagundi kale kwegamba nange ne mugamba tuweere wano ne mufunira olugoye ne mugamba nja kubuulira mulamu wo ndabe ekituzzaako naye ng'embeera bwetyo weeri bamukebedde ye simanyi naye omusawo yalabika yalaze nti ndowooza omulwadde ajja kuba bulungi oli sawo yazze eno neerwaza mwegendereze eno ne baganda bamwe aba bakyalira abamu baba tebaleese essanyu baba baleese maziga kaakati nga gyaliramu bbaawe manyi okukyaza muganda wo si kibi naye muganda wo omukyaziza bbaawo
akiriza sirina mubutawaana ekyo mukwano sirina oli bwabanga omuntu wo nga bafamire yo ate kati nze ŋŋaane nti nkugambe tomuleeta sirina tabbo tofaayo embeera yawe ye simbi embeera ze simbi nzimanyi simbi tisobola okukwatagana naye akuba munaaye nga bwomanyi mbadde ninoira okukugamba be bannaffe bano be tutandise nabo akaseera ko baakakola kati eyaze nga adduka yuno yasooka neetoola pakeni manju eyaze adduka sebo n'alimba omulwadde biki oli amugobaganyiza mbadde mulwadde mugambye anyambeeko kasente awo ngende mudwalira ngobye bugobi kumbe bakisanze mu Adungu Nation kale nga kisooka kijja kituula eno nabbowa Margaret ag'obuzaale tulaba akayitibwa blue tick. Ladies and gentlemen, n'essanyu lingi nyongera okutegeeza nti nno kano bonampa comment ngenda kaleeta buli lunaku Monday to Friday nga buli lunaku okalaba ng'okaziga kati musajja mukulu abaayi eno okulaba mulamu oli eno mwola weda baamumugambye naye nga tannamugenda namubuuzaaka era ddenye mwola gyoli otya seebo kyonna kyegonza emibiri kirina matupusi kyazaawulamu omanyi muula nange mbaddeyo nga nkumisinga kirungi kasitozze ate nga nkumisinga muula kasitozze kasita nange era kakati muula kyokka kikyate kyokka muula yena ogezera olina n'akantu anene omukireevu akakogyeko kakano kaliwo kankakogyeko kali weba ono anaaba mulamu kika ki abudde eri nga bamugobesa migoba nte yagide na mukaleesu kyokka nejazze atandise okwetega mulamu we ebintu kale byenjagalira ddala mulabe era mubitegeere bano ebyo ebiri mu kano olwaleero tolina kakasa nti noosubwa kale muula tujja kuddamu nze wenti weeraaba kyekannange mulamu namina gani bulutik linda bulinzaako okubiri ate nza nokakuwa kati kati womalira awo oba nga omaze kano kebeerako nyinza oba n'akalala nkataddeyo bwe tutandise akunkumira takumira maja weeraba